kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Kale tuba tuyingira mu ntambuza ya byabulamu era nga ngenda kwogerako n'abaddusi musembere abadduse eggulo mu marathon. Mukulikeeyo eno afi singa wanza olwa wanfumbira wandinfuukidde ekirala kuba entula gy'ontunulira ya bikebyo ng'oli mukyala nga oba oli maama wange kuba engeri gy'onkubamu eriiso nga buli kimu kiggwayo nze nja gikuba odirayo wa mukyala wa maama wo ng'oli hamba ekimala ng'ogamba olaba oli ataniinako buvunaanyizibwa yankuba eriiso olubano naye kakati nze ku nsi ebirala siina assurance nti nja bifuna gume eryo lyo ndikakasa ndirina kati yenna alowooza nti asobola okulingolola tujja tukyatoba sirigolola nkutunire nti n'olikola tosobola era kyovula nkujjukiza ningamba nti nze ebyotuwulira ebyekisiru nvaako lwaki bikuyisawo byoba tebikuyisawo ebyennuma gwanzaala onnakaakakwate nze nina eddagala lyammwe mwe mutyo tudaba bulabi n'egguma eryo wamma kaakati mbadde njagala biruma omusajja nga mukulu kuleeta ofuna omusajja njagala soke tujjanjabe eggula abantu abadduse emisinde bannaka meeting akuluma bannange ola just natambudde butambuzi Nakanyama aluma ze malumu ndi wano batukubira simu tudde baneba obizine ogizi benko tugenda samba abasomesa nga bwe nali bwe nakola ki bwe wagenda nenyingira ekisaawe ogenda oteme master wa math weekend nga siina kitundu kyange ku mubiri ng'owenyegera I know nyaka muscles zirumira ddala most especially woba obadde to traininga nga si bintu byo wadduse emisinde gya Ssaabasajja oliyawo leero tebigga kwegamba nga omulama gwakutteko leero tagwetegekera omwayiro asirimu ono fe atubonyaabonyeza twakatererako wakati wa 9 ku 10 awo 10 tetuviiriddwa ba anti baani bonna siriimu kakati oba kugamba kukulwanisa siriimu oyagala mutta busi buli wajjukira kyeyakola sengaawo abamu kyeyakitukolera bazadde ogamba ono nakamukwatako yakanogaa kangende mwefunze kumbe weesuula mu mbi ekikulu kyokyo bwokoze kyo kiba kikoleddwa bw'oba n'omanya nti onodduka kyabula nga tukeerawawo ku makya ku maliiri ku saa 10 ne tubagamba ne mukeere mujje ku warm up mujje mu stretching abalala batasobola batambuza bigere by the way okuva ewaka that is also a good warm up anojja so that wotandikira ofuumuuka ng'omubiri gwine gutandikira naye abamu ajjira bulungi mu mmotoka ye n'agipaakinga n'afuumuuka ate nno bwadde amaanyi aba akyagalina era n'avuga emmotoka abalala olina ofuna omukisa enguudo baziggadde tugambe batuggalidde nga wano webatunda bifanica yewali ku zingizingi nalaba eggundi bayabadde nga wano ku Starbucks ng'ova sedizeine wa Katwe abakatwe ndeeba abakatwe ate era n'oyagala olinnyawo booda abantu tebalina bulamu kyokka baba bakuyambako kko omwo byotambula ng'opapa obudde bukututteko ebinyoba obigolola oyingirira mu lubiri era kaleekaleko kakati bambi muli awo bannange Uganda nonna mu sirimu yabanyiiza nnyo mumuvumba nga talidde kati sirimu kyakoze eggwanga sirimu yakulumanga ogenda mu ddwayo ne bakugobayo ne bakuzza ewaka n'oyogera ne guziba n'ogenda mu kkoma nodda engulu ate n'ofa olinga zengulu. Everyone has their own stories. They're really sad. Era nga kyetusaba ffenna mu kyosobola okukola kikole osobola okulaba ng'ogoba kawuka ka mukenenya. Ekyo kyo kyerabiro. Temwandyerabidde siriimu. I know. Kakati ekisookera ddala kye tugenda okukola waliwo kye bayita refuel nga wonooteeka amafuta mu mmotoka oba mu booda okubeera with immediate aftermath nti emaso zikuluma kyetufaako awo kagulukosi baba bakatunda n'amazzi ne weekalamira saawa zino okyasobola okubeera ng'ohydratinga nywako ku mazzi singako ku mazzi g'obadde onywa buli lunaku baakuwadde akacupa teekamu amazzi kako beera ng'onywako kakubeera awo mu mbirizi osobole okuzzaawo
ekisingira ddala twagala recovering muscles ezo erya ku byokulya ebiri rich in carbohydrates and proteins. Abantu bano abakola exercise aba bulijjo babimanyi byenjogerako, so kyabuvunaanyizibwa muscles zino ziba zistraininze naye ogenda kuba ng'okozesa olya emmere eri rich in proteins okubeera nga zisobola okukomawo. Ate n'ekirala bw'oba nga ggwe oli muntu muddusi wa buli lunaku wa lulango lulango nnyabo kituufu nipulidde nga yogedde olulango kanti kakati kyogenda okukola ogenda sooka owummulemmukko. Mulimu abantu aba sports women and sportsmen buli lwaggulu adduka emisinde gye tubalabe ye muwangaalira bw'oba omanyi wadduse marathon eno eyakabaka birthday run weewumuzeemukko at least 5 to 7 days. Twagala regaining muscles zino zikome okuba bw'ona oziteekako nnyo amaanyi ate ziyinza okukuviiramu obulwadde. Toziteekako nnyo maanyi wadduse ekimala kati sooka weewumuzeemukko. Exercises ez'olweggulo z'okola buli lunaku oba ez'okumakya sooka olinderindemukko. Then abamu obulumi bukuyitiriddeko ogamba ziwera ddi ssaawa 7 ŋŋendeko ku masaagi. Abamu mwagenzeeyo n'eggulo. Ow'amasaagi ayinza obutako advise nga bulungi because ye mukozi wa ssente. Naye tezeetaaga teekako ate nnyo maanyi. Ebiseera ebisinga zirina kukomawo mpola. Tewaliyo kika ky'amasaagi kigenda kuzza muscles zino. Ogenda lindako ennaku eziwera nga bw'onywa amazzi, bw'olya carbohydrates, bw'olya proteins zidde mpola. Era amasaagi ajja kunyiganyiga but still ojja vaawo ng'era zikyakuluma. So take some time. N'ekirala don't just sit there kubanga obulumi bukulumu oyavula bwavuzi otambula ng'ambaata kati ojaagira weetaaga okubaako byokola. Ekigambo emisinde gyankutudde tekikuva mu kamwa kimubiri bannange emisinde bannange emisinde gyakufukidde emisinde tunatuuka ne mu birthday enaddako era ng'okyasinda. Osobola okukolamu kayoga awo yoga exercise. Kati olaba emisinde gino lwaki tukomangawo wano ku point we twasimbulidde wako abasinga we mudduka wano odduka paka wo todda abakali abamu babula naye nga biba bingi waliwo ddala byeyagambye mugenda kuyitirayo bana mujja kumugeza Ssaabasajja ebigambo byatayokedde yagaye bagaye badduke paka wa bayitemu ateera paka kapicholwa nedda nti kati olaba wakati mu kudduka ofuna ababaddayivatinga ngira woba odduka gwe fokasi ebeera kutuuka kati oba odduka ligamba weta wano n'okolaki n'oweta bantu eyo gy'osanga gamba weta wano naye okugoba sirimu wulya mwaga mufulumya ggwanga mwanga muteeka ku booda ebusiya mumuleke awo tumugobedde ebbanga aga firala emyaka emeka kakati kyemugenda okukola akolamuko ku yoga exercises nga tawetekako nnyo maanyi abasobola okugendako okuwuga oba n'okuvuga mu kagaali mpola awo zigende nga zita mpola kuba boddawo mpulira nfa ojja maliriza nga ebbanga liiseewo nga zo zikyakuluma ate ng'olina ebyokukola. Then mmwe nga your sport is to run agenda after some days after those 7 days 5 days genda ng'ointroducing mpola emisinde gyo aye toddamu fuutuka kafuutuko kuwadduse mpola baako miles ntono nnyo zogenda ng'oteekinga abadde addukanga paka samooya weetemeko genda mpola. Ekisingira ddala obukulu wuliriza omubiri kyegugamba ky'oba okola toguteekako nnyo maanyi nti nze emisinde bamanyi nja gidduka. So mu nsonga ng'eyo osobola okubeera ng'ogenda owona mpola n'okuteekinga rest, sleep as much as you can. Okitegeera eggulo mwamaliriza kulokwanga olwayo togenda keera kukola oba sigwe mutwakola ate ekiro kyonna oba wabadde out kati olyawo gwama kyoli omubiri tebaguleese kuwummula naye kati ayo balabisa ku mirimu gye bali tengerera ali awo wenyegera okusitula okugulu okussa wansi. Akacupa ako tukakozesa nnyo nga tuteekamu mazzi omuddusi ge weetaaga laba bye baatadde mu kacupa kweyagala bweyagazi agateekamu liquid yonna kiri tino kasobola okugenda mu liquid kale naye nywa ku mazzi bambi ogeetaaga naye nga twongera obbakulisaayo mukulikeeyo oyadde akuba juice mu mulondo ate bwe mba ngambye activities eza sex tugira tulindamukko katono masopulo ejja kukwata nno bannange
otuuka mu kaseera n'oluma oli musajja akati gundi consumer yalowooza otuuse ku point of no return. Awe yakati ngowoloma buwolomi. Naga tata nambwere ero sound nga sijuyako emyaka 2 gye tu. Nga balina agogera nti masopulu. Ate abasajja ego ya mwe babonya. Lwaki watoga mtuti masopulu yo. Aye mama. Kandi ko yita mama wa atalina kujjira. Si kirungi tugubiikirize. Kasana ensonga yabadde eri mu kwebyo. Naye waddukidde sirimu na w'omufuna ate ng'oyitonda nawona masopulu. So twekuume bannaye. Ya naye kisinga obukulu bambi twekuume twababulidde by'olina okukola. So gezaako nga bw'osobola. Tetulemererwa gezaako. 2-3 kye kigendererwa. Mission 2-3. Exactly.